kati nga tonnajaganya manya nti Museveni Piero yagikubye ekigo. Toyinza kwata Balamu n'omuwa ministry agenda kubeera concentrative mu office kuba ozimanyi office z'awana ez'aba minister ogivaamu eddakiika emu omwana nabba amabaati ne bagamba nti minisita watuteeza amabaati. Kati Muhoozi yaweereddwa owa CDF kati Aduumire Amagye mu ggwanga Uganda. Balamu n'aweebwa obwa minisita nga ye minisita w'abaana n'abavubuka mu ggwanga erya Uganda. N'olw'ensonga eyo abamu ku bo baadde bakisanyukidde wabula banna NRM bennyininyini be bali mu kukikubamu ebituli nga bagamba nti awo Museveni yeekubye ejje kye yakoze ensobi yennyini. Tosobola kukwata Balamu n'omuwa ofiisi eyo era tosobola kuddira Muhoozi n'omugamba nti abeere Commander Defence Forces. Kitegeeza nti bo banna NRM kyabayisizza bulala weewaawo ng'abamu bavuddeyo nga basagambiza nga bafa essanyu nga bagamba nti kyakoze abakoledde omulimu omulungi. Mwe batiimu MK mulindeeko okujaguza. Kano kandiba akakodyo akajja Muhoozi mu byobufuzi. Museveni nga bwe yatta DP, nga bwe yatta UPC, nga bwe yatta FDC, nga bwe yatta NUP ne Piero yagimaze. Toyinza kukwata bantu babadde baspia aidinga activities za Piero yu n'obawa bwa minisita. Bw'okwata Balamu n'omuwa office ekyasinza okubeera bize ey'abaana mu genda oba omaze okumusalako obudde bwonna obugenda mobilizingira Muhoozi. Bw'okwata Muhoozi n'omuwa obwa CDF oba omaze okumukikinga out mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Agenda kuba alowooza ku ntalo ziri Congo, agenda kuba alowooza ku kukuuma nsalo, kukuuma magye, obudde agenda kubeera na butono nnyo kufa abamwagazi obwa pulezidenti. Kati nga tonnajaganya manya nti Museveni Piero yagikubye ekigo. Toyinza kwata Balamu n'omuwa ministry agenda kubeera concentrative mu office kuba ozimanyi office z'awana ez'aba minister ogivaamu eddakiika emu omwana nabba amabaati ne bagamba nti minisita watuteeza amabaati. Kati bw'aba amaze okumufuula bize Balamu yatandika ekintu kya Muhoozi project ng'abadde akituusizza wano kiddayo ku kiri Museveni kye yagamba nti agenda kutuuka 2026 nga tewaliwo opposition. Kuba kati opposition gy'abadde ayina wano erimu amakulu ye ya Piero yo Muhoozi kayine Rugaba ne bw'aba amaze okumufuula CDF amaze okumufuula bize. Olaba Muhoozi abadde tafunika luli nga just presidential advisor simanyi special operations ne kati ng'omaze okumufuula CDF. Kwata mu katono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mahoteli ne ba waitress miliyoni 2 bakubire ekaseera olitayadinga ebintu by'amagye. President bw'aba akwagala nnyo era ng'ayagala kutuyamba akuwa obwa commander in chief awo wetwagala oba mukikola mutya mukeere nga gwe president wa Uganda fe tunaabe mu maaso tukube embuutu tunywe omwenge tulye embizi ebyo ebya CDF tebijja kukola kubanga tukwagala mu bantu kati batubadde tukutwala kuyigiriza abantu bya bulimi bya bulunzi. Mbadde nkumobilizingira abavubuka kubayigiriza bya bulunzi na bulimi kati bakufudde CDF n'addamu okukufuna. Nze siri musanyufu era sigenda congratulating muntu yenna.